Omusajja teguli mu mutwe gwa mukazi. Ano teguli awo buliwo kati badde boogera ku lulimi omukyala n'okwogera obubi. Mumanyi mulokole omusamize waliwo kyakola okuleeta anointing oba amanya g'ekisikiza ku bulamu bwe n'ayogera ebigambo n'asobola okuloga. Amina. Ayita empewo z'ekizikiza n'asala enkoko neyeeraguza ne wabaawo byakola ekizikiza ne kimanya nti ono atussaamu ekitiibwa ne kibeerawo okutuukiriza by'ayogera. Omulogo bw'atyo bw'akola. Amina. Nalyoka agamba ono agwa eddalu, ono ave ku mulimu, ono naye nga amaze okubaako by'ayogera n'ayita lubaale w'ekindi n'ow'ekindi. Gwe bwe walokoka wajjako omwoyo omutukuvu, anointing eri ku bulamu bwo. Naawe osobola ekigambo kyo kiri more powerful okusinga eky'omulogo, kubanga omwoyo wa Katonda ali ku ggwe oba omwoyo wa Mukama ali ku ggwe asinga oli ali mu nsi. Wulira kino, kati buli lw'oyogera ekisajja ekyo tekijja kuba kyantama, kigenda kukutama. Olukazi wo wabadde ayogera musumba nga tusomesa, ogamba omwami ddayo eri mukazi wo, lwaliddayo aliddayo ne bw'oli mu ssaba oyinza obutamulaba nga gwe wamugoba. Anointing eri ku bulamu bwo, ddayo ye abaayi omugoba, ddayo eri mukazi wo. Gwe lwaki tomuviira ate oba toli mukazi we? Ntegerekesa Oluganda. Ddayo eri mukazi wo, bikole mangu gwe oba ovaawo kubanga toli ate oba mukazi we yalyoka gye. Kati temubirwisa n'olulimi lwo lutereeze. Gy'okoma okumugoba ayinza obutavaawo leero, naye ekigambo kisigala kitonda. Ajja kutuuka ekiseera bw'otasazaamu ebyo agendere eddala. Nga gwe wamugoba mu lulimi olwangu, gwe wamuloga. Ntegerekese. Kati mu lulimi lwaffe mulimu amaanyi n'okuyita omukisa n'okukolemerwa. Osobola okwekolemera ate osobola okwewa omukisa. Buli kiseera n'osigala ngamba nti ndi muwanguzi. Bayibuli ega nti gwe omunafu yogera nti ndi w'amaanyi. Boogera lulimi lwo to command a blessing on your life. Okukomandinga obuwanguzi gy'oli buli kiseera okeeping a positive confession. Positive confession. Bw'otyo bwe kinaabeera bwe kityo, nze ndi wa mukisa. Wadde ebintu biganye, Bayibuli erega nti omunafu yogera. Buli wadde bikalu binoga nze teri ampangula, nze ndi muwanguzi, ogenda kuwangula. We bagamba nti gundi kati alabika aweddemu. Aga Katonda we gaviira amaanyi, we gagenda okuyitira gajja gakusitule, togenda kumanya. Kubanga buli kiseera oganywezezza n'okwatulaako. Yimirira ku bigere. Mungu kunsubiza ensawo ya lumonde nekugamba bulibuuze mu bbeeyi yaffe y'okutegeeragana bw'olonzeemu n'okuteekamu. Kati gwe bw'ojja okungulako ate nankuyolerayo olubatu nankongera kubuli obutini bwe naguze layisi. Bw'ogenda okujjazaamu enkeera mujja babiri tugende ewa Ssenga, banne tugende ewa Ssenga kugamba nasika bakasoma n'amagezi naye so sikusuubira mulambo kufa mukisa zenagisuubira. Amiina nnyo. Yesu nkwebaza olw'ekisa kyo. Weebale kunjagala, weebale kumpitayo mu nsi ey'okulemererwa, mu nsi ey'ekikolimo, mu nsi ey'okufa, n'ondeeta mu nsi ey'okuwangula, mu nsi ey'obulamu, mu nsi ey'omukisa. Weebale Yesu, erinnya lyo lirabisibwa ery'obulamu bwange, amaanyi g'amangi gawambatire obulamu bwange Mukama, nsobole okubala ebibala ebikusanyusa eby'obutuukirivu ebiyimusa erinnya lyo. Weebale Mukama kubanga okikola, ne mu kaseera kano neekutulako ekikolimo
neekutulako byonna bye banyambasa, bye nayingiramu, bye nakola, na buli nkwaso ngikutula ku bulamu bwange. Era mpita omukisa ogw'ekigambo ky'Omukama, mpita omukisa ogw'eggulu, Ayi Katonda, eri obulamu bwange, kubanga ndi mwana wo eyayitibwa okuwangula, eyayitibwa okuwa omukisa n'oluwanira Mukama. Mpita omukisa ogw'eggulu okubeera ku bulamu bwange, ntambule nga ndi muwanguzi, nyimusa ebbendera y'Omukama. Weebale Yesu. Mukama nkwebaza kubanga oli Katonda.